Webale nnyo genda maaso n'okuba nga otugoberera omukutu gwa Trust Media Uganda. Subscribinga, twegatteko sharinga. Waswa Emma, webale nnyo okubeera nga otwegattako nnyo. Twambala ne Biva Organic ku Access Building nga bulijjo. Biva omulimu gwe kujjanjaba abantu. Gwe weena endwadde ekuluma mukubire ku ssimu ezibeera ku mukono gwaffe ogwa kkono 0752 nkaaga 2427. Ntambuliddeko eno mu bitundu by'emutungo biina abamanyi omumanyiyo kyenza okuba nga nsisinkana family. Ensonga z'abaana okuba nga bafiira e Dubai, abaana bafa bo bafiira ddala, ate ekyokubiri emirambo mingi teginaba kukomezebwawo, families nyingi zigenda mu maaso n'okulaajana olw'embeera eriwo. Tukyalina ensonga za ddamba muzimanyi zigenda mu maaso, ate kati waliwo ez'omuvubuka omulala gwe tuse okusinkana family ye, ate yafa mu gwa 8 egenda kusomeza 3 up to now. Omulambo gwalema family okuzza olw'ebisale n'ebigenderako ng'ebyo. Tetumanyi nsonga eno butya bwe tugenda kuginogera ddagala, naye ng'abaana bafa ate obuzibu buli mu kubakomyawo. Ebisale bingi ebasabibwa, family zisinga zeesanze mu mbeera nga tezisobola kuzza bantu bano. Tukubira omulanga buli yenna alina obusobozi, gavumenti n'abasobola, tuteekewo embeera ezikomyangawo baganda baffe. Sente zino ziba nnyingi ku family emu nga yo, naye ziba ntono singa gavumenti ebeekuttemu oba ebitongole ebiri concerned ng'ebitwala abantu bano singa babikuttemu tuba tuyambibwako. Kale kantolo budde nyumyeko ne family eno bambuulire ogwabe gwali gutya, oli otya maama? Gyendi ssebo sibi otya nno ssebo gye tuli. Obulamu si bulungi n'akamu. Si bulungi n'akamu. Amannya go gwani? Nze Nakanwagi Florence. Mukyala Nakanwagi Florence. Okay. Nzize wano mu maka go wampise okujja okuliza ku nsonga zo. Essebo. Ndaba otudde n'abaana bali wano ku line. Essebo. Balinga bana oba bataano? Abaana b'omugenzi bali 5. Omugenzi bali 5. Amanya g'omugenzi yani mutabani wo eyafiira e Dubai gw'ogamba? Ye Richard Kigozi Saalongo. Richard Kigozi? Richard Kigozi Saalongo. Richard Kigozi Saalongo. Oba tufune ku kifaananyi kye abantu bakirabeko kye mwadde mundazeeko? Kiri kikyo. Okay, kyekyo kiba kireese. Yono wano gwe tulabako? Yoyo. Richard Kigozi Saalongo. Yafiira ku myaka emeka? Yafiira ku myaka 43 kuba yazaalibwa 7 Okitoba nga 29. Okay. Myaka giringa 43 oba 4. Okay. Namuzaalira. Richard mutabani wo Kigozi omugenzi kati yafadde? Yafa nga 3 ogw'omunaana. Ogw'omunaana. Yali yakamala bbanga ki e Dubai? E Dubai yali agenzeyo yagenda 2018. 2018 mu mwezi gwe11. Yes. Kakati yagendera mu company. Company ki? Company eri side ye Nabulagala. Nabulagala manyiyo company emu. Nakwasagala jogera ngazi. Zimanye nakimuli. Company HM K Ogambe company ki? KHM, I think so. KHM, yeah. International Consultants. Ngayo jimbade manyiyo. Yeah. Yagendera mu company bagita KHM. KHM. Iyo company esinga kubere y'amaanyi Nabulagala. KHM. Otyo? Kuba n'ekiwandiiko nze mu kugenda nga bagenda okulinnya ennyonyi. Ekiwandiiko nakiraba wano ku t-shirt nga bagenda. Nga kiriko KHM. Nga kuliko KHM. Okay. Mpulira. Kakati ne bagenda. N'agenda n'amalayo emyaka 2 kubeera bamalayo emyaka 2. Kati sente ziyagenderako okukolera. Size bwe yatuuka eri size baamuwa. Ng'ate yaleka family. Yagendera kukolera meka? Ziyakugamba? Yaŋŋamba yagenda kukolera miliyoni emu. Mu emitwalo 2. Otyo? Bwe yatuuka eri baamuwa miliyoni, baamuwa emitwalo 9. 9. Yali agenze kukola mulimu ki?
saategeera bulungi mulimu gwe yali agenze kukola, saagutegeera bulungi. Then wamanyako gye yali akola oluvannyuma? Okumanyako ku mulimu gwa ŋŋamba nga bakeera ku makya basi ne batwala gye bagenda okukolera ate ne bakomawo akawungeezi. Bwatyo nga bwaŋŋamba naye nga saamanya nti oba mulimu ki gwe yali akola, oba gwali gwa kwetikka oba gwali gwa kukola ki, saakyemubuuza. Omugenzi yakulekera abaana bameka? Omulenzi yandekera abaana 5. 5? Kwe kulya nnaani? Gwani? Nakato Clarissa. Nakato Clarissa. Kye kimufuula Ssaalongo omugenzi. Ate gwe gwani? Lwangi, your name? Nakawesa Crown Joseph. Ani? Nakawesa Crown Joseph. Nakawesa. Okay, ate gwe? Nachimuli Claudia. Nachimuli Claudia. Ate gwe? Waswapo. Waswapo. Oh, yebe bana abaana betwogeddeko? Ne ataliiwo. Ye Calvin Kisitu. Calvin Kisitu. Okay. Kakati Nennamwandu. Uyabalekera alekawo amaka abapangisa? Bali mu nnyumba mpangisi. Era ne juzi twali wano nga tuli mulumbe. Ow'ennyumba ssente ng'azaagala. Ng'ababanja mmeka? Ennyumba basulamu ya mitwalo 2. Kati gwono wooli wani? Wano wange. Wano wawo, emutungo. Amawulire ga mutabani wo okufa ogafuna ddi? Era ogafuna otya? Amawulire ga mutabani wange okufa nagafuna ndowooza nga wayiseewo nga wiiki yali eweze. Nga yafa? Nga yafa. Naye ne bamuyisa ku mitimbagano. Nali ndi wano omwana ngazze muzzukulu wange. Naŋŋamba jjajja mpulidde ebigambo bino mbirabye ku mutimbagano nga baŋŋamba nti Richard Ssaalongo yafudde. Kigozi Ssaalongo yafudde. Nga mugamba nti yafudde ddi. Nga baŋŋamba nti yafudde naye tetunnaba kwetegereza bulungi. Jjajja to papa katumale okukola ki? Katumale okwetegereza bulijjo boogera ebigambo ate nga si bituufu. Ne baŋŋamba n'abaana nti juzi baabika kabaka yali afudde. Jjajja tuula wansi to papa. Bo bakiggambye? Bo bakiŋŋambye abaana. Nti kakkana. Kaakati obudde bwaziba bakiŋŋambye essaawa nga 12. Bwe zaawere essaawa nga 2 ez'ekiro ne baŋŋamba kaakana tujja kugamba ku makya tujja kuba nga tutegedde ekituufu. Kati ku makya ku ssaawa nga 2 omwana najja naŋŋamba jangu nkubuulire mu kisenge. Omwana naŋŋamba oyadda ku mugenzi. Naŋŋamba jjajja Richard Kigozi Ssaalongo yafudde. Tukakasizza nti yafudde. Ne tubeera awo nga tulaajana. Ne tubeera wano. Kati okuva olwo ne tubuuza Ssaalongo yafudde ki? Amawulire agasooka okutuweebwa abaatuweereza ebyo batugamba nti yafudde korona. Abasooka bagamba? Abasooka okutugamba batugamba nti yafudde korona. Ne tukibuuliriza banne nga baga nti yafudde korona. Kati ne bagamba nti tusaba omuntu owa korona takola ki? Takomawo. Era bali betwogeraganya nabo mikwano gye bwe baali. Ne baga nti omuntu tumaze n'okwogera abaana bagenze mu mawofiisi bategedde biki ebigenda mu maaso. Nga baga nti wa korona tebamuzza. Ebiseera ebyo. Kakati ntukitwaliye nti wa korona tebakola ki? Tebamuzza. Ne ŋŋamba ŋŋenda kukolona ntya nti oyina kuguma. Naye ng'obugumiro si bulina. Kakati ate tuba tuli awo oluvannyuma lwa wiiki nga 2 nga bagamba nti ate ebbaluwa y'omusawo yagenze okujja nga bagamba nti yafa ataataaka. Lipooti esooka yagamba yafa korona. Ne wayita wiiki 2. Ne bagamba nti ate yafa ataataaka. Oba yalinga wiiki nga 2 ndowooza. Ne bagamba nti nedda teyafa korona. Bakikakasizza nti omuntu teyafa korona. Kakati ne bagamba nti yafa ataataaka. Yafiira mu ddwaliro bamutwala n'afiira mu ddwaliro ne bamutuusizako okisigeni enkeera n'afa. Amawulire agasooka bwe gatugamba. Kati ag'okubiri ne batugamba nti nedda ebbaluwa eyo gamba nti yafudde covid omusawo yagenze okweyongera okumukebera yafa atyataaka.
ne tugenda n'ekyo ekyataataaka ne bagamba nti bannannyini muntu bannannyini kigozi bwe mba muyina obusobozi basobola okubamuwa. Ani abagamba? Abeeri eddwaliro. Ne tugamba nti tujja kusobola okumukomyawo. Kya mukisa munene nnyo kuba kye tubadde tutalowooza. Kati ne tutandika okugoba ku ebyo ebyokugamba nti agenda kudda. Bannange mbatambuddemu nkoze ntya nkubye emiranga bannange ow'ebbiri ow'ettaano ow'omutwalo ow'emitwalo ebiri bwe ntyo. Osonze ku kyalo? Okumalira ddala omwezi nga mulamba. Kakati munnange ntufunawo obusente bwe twafunawokko. Ate eri eddwaliro nga basaba ssente. Kati omuntu awezezza emyezi 2 baagala ssente ezaki eza mokyale n'okumukolako okumukuuma okukola ki. Ne tukuŋŋaanyawo obukadde bwali 6. Mwabukuŋŋaanya bwo? Twabukuŋŋaanya. Kati oli omuwala abikolako ne tukola ki ne tuzimuweereza. Ye Sandra ali eri bamuyita Sandra Nantumbwe Munnayuganda. Era ndowooza omukyalo oyo nkiwa nti obukakafu bwe yamulinako n'okutuyamba yalinga ndowooza mukazi we yalinga girlfriend we n'atuyambira ddala okubigobako ebyo byonna. Kakati era ne ku ssaawa ya leero era gwe tulina Sandra akyaliwo. Uwa eri akyaliyo okwasaganya ensonga kale ojja kumpa ku namba era yazikolako. Ntujja jimpedda kakati oluvannyuma ssente bwe tuziweereza miliyoni 6 kitundu. Kati waliwo muzzukulu wange mukulu w'oyo nga mugamba jangu nnyambeko okutwala ssente zino zisobola genda zibaakinga. Ne mmuyita najja. Kati ssente ezo gwe naziwa n'azitwala. Kati Sandra ne mmukubira ne mugamba ssente ozifunye. N'aŋŋamba ssente nzifunye. Ofunye ssente mmeka? Tenfunye miliyoni 6. Omanyi zino waliwo okuwaanyisa waliwo okukyusa kola kutya. Kati ndowooza ekitundu ne kiggweera mu kuweereza. Kakati ne tumuweereza miliyoni 6. Nantumwe n'aŋŋamba ssente nzifunye era n'azifuna. Ne tumugamba kati gwe kola kubikola ki kubyetaagisa ku ssente ezo ng'ate bwe tunoonya endala. Ne ku ssaawa ya leero bwe tuyimiridde omuntu gy'amaze nga tutetenkanya emyezi 2. Kati mbuuza ekibuuzo eri mwetaagisa ssente mmeka okuzza omulambo? Okuzza omulambo kati kyetaagisa emitwalo nga miliyoni 18. Ng'omukaga kweguli gwe mwaweereza? Ng'omukaga kweguli kwe twaweereza nga teguliiko. Nga teguliiko kubanga baatugamba ezo ssente zagenda mu mokyale. Ate situmanyi oba mokyale ssente za mokyale zaggwayo. Tetumanyi nti oba zaggwayo. Kwali ojja wova baatugamba ova wano ate ne mugenda mu mpapula ate ne mudda ku nnyonyi ate ne mukola mutya. Kati tetumanyi biriyo. Abaliyo ababikolako bwe batugamba bwe batyo. Kati mbuuza ekibuuzo. Kampani gye mupulidde mwogerako yamutwala eya KHM. Kati waliwo muzzukulu wange era muto w'oyo twamuyita n'agamba nti nze mbadde njagala tutuukeko mu kampuni eyo tugyogeraganyeko tulabe oba basobola okutuyamba kubanga ono omugenzi omulimu yali amaze okulizayininga ku mulimu mu kampuni ng'amaze okulizayiningayo n'agamba ti ssente ze bampa tezijja kummala kusomesa baana bange nange kubeerawo. Kusooka onziriremu kawo kati omugenzi agenda okufanga mu kampuni akyakola nabo ng'amaze okuvaayo ng'amaze okulizayiningayo ng'avuddeyo. N'aŋŋamba maama essente tezijja kummala ne bwe nnaabeerayo emyaka 10 tebagenda kunnyongera ssente mu kampuni aye tezigenda kunnyamba n'azimbira ddi abaana bange. Kakati n'avaayo n'agamba nze nina obwongo nja kunoonya omulimu nkole. Kati n'agamba nti okusinga njagala mulimu gwa security. N'agamba omulimu ogwo gwe guliko ku busente. N'aŋŋamba omulimu gwe nnoonya yaweza ndowooza omwezi nga mulamba oba myezi nga 2 nga tannaba kufuna mulimu. N'akola application ne bamuyita gye yafuna omulimu
yali wa kutandika nga lumu ogw'omwenda n'afa nga 3 kwegamba bwe yamala okwapulayinga mu gw'omwenda alina okutandika okukola yali alina okutandika okukola kati olwo asula mu mikwano gye bannayuganda banne yafa mu gw'omunana nga 3 yafa mu gw'omunana nga 3 naye nga lumu ogw'omwenda ng'alina okutandika okukola gye yafuna omulimu baamuyita atandike nga lumu. Yemboozi gy'owulira egenda mu maaso si byangu ere n'akatono. Kampuni mwayogerako nayo yabagamba kampuni omwana omuwala yagendayo muganda w'oyo ne bamugamba ojja kudda ku Mande olunaku lulinganga lwali lwa Mande kati ndowooza bo abakola mu kampuni eyo oba ne batuula akakiiko ndowooza baatuula akakiiko kati ne boogera ku bya Richard ne bagamba Richard yali amaze okuva mu kampuni tatuyinaako buvunaanyizibwa era omwana bwe yadda bwe yatugamba nti tabayinaako buvunaanyizibwa yali amaze okulizayininga bwe bati aba kampuni bwe batugamba kubeera twabalowoozaako ne tugamba lwaki abantu bano tebatuyamba nga tebe bamutwala bwe batyo bwe batugamba. Kale ne mubanga kampuni ebaggyeko engalo? Kampuni yatuggyako engalo n'egamba tesobola. Teyabawo yadde ekikumi? Yadde olw'ataano. Bo bagamba yali amaze okuva mu mikono gyabwe? Yali amaze okuva mu mikono gyabwe. Tebakyamuyinako buyinza? Tebakyamuyinako buyinza. Mpulira. Kati okuva onimba nga musiraani? Essebo. Etusiraanira ddala nsula nkaaba siiba nkaaba tulaajana simanyi bwe ngenda kukola abaana bagenda kudda mu masomero okubaliisa namwandu yali talina mulimu gwakola ng'akola ku ssomero yali afumbira abaana basomesa mmere kati naye atudde owulidde nguleyo akawunga kiro 2 ne nkabaweereza nenguleyo kiro ya sukaali ne ngibaweereza. Gwolabirira namwandu n'abazzukulu? Nze mbalabirira. Namwandu yali akola mu ssomero gaggalawo? Amasomero gaggalawo tegakyakola. Banaye muwala kambuzeeko kono katini. Anyway, si byangu mbeera yeyo omugenzi Kigozi Richard Kaweesa Saalongo yafiirayo mu gwa 8 ekisinza okukalubiriza famire kuza mulambo miliyoni ziri 18 sofe ezaakogerwako ezeetaagisa ekyebuuzibwa lwaki ebbeeyi y'okuzza abagenzi eri waggulu okutuuka ku kino era lwaki abantu baffe bannayuganda okuyambibwa kutono nnyo. Kambuzeeko ku bazzukulu ku baana oli otya? Gyendi. Taatawo yafa? Yafa. Ensi ogigamba ki bannayuganda? Batuyambeko tuze taata waffe. Owasaba babayambeko? Watugambye gwana amannya go? Nakato Clarissa. Nakato Clarissa. Gwe mukulu w'abaana abaliwo sofa? Ekyokuba nga taatawo yafa gwa 8 temulina embeera gye mulimu si nnungi okyogerako ki ng'omwana? Saba buyambi. Tukomyewo ati tumuziikeko. Yogera ku ddoboozi tuwulireko. Kyensaba bwe buyambi ati tukomyewo akomewo bamuziike eno. Mumuziike eno. Embeera ebakalubiridde etya okuva taata lwe yafa? Era mbeera ki eri ewaka mu abaana? Si nnyangu kubanga jjajja waba tatuwadde era tewali kyakulya. Jjajja watayita kamere wataweereza kaweereza tewaba kyakulya. Era buli ssaani tubaye tujjira tubaye tugenda kujja olw'eggulu. Mujje mufune ku kyemisana? Tufune eya wiiki. Ewa jjajja mukime emmere ya wiiki kati? Ne balabirira? Era mpozi n'emikwano girala abaweerezaayo 1,000 nga gwa manda awe bato. Ne mubeerawo mu mbeera eyo ate nga n'okusoma kugenda kuddamu? Jjajja nkyali ku ggwe nsaba okuyira bannayuganda omulanga n'ebekikwatako bonna. Nkubira bannayuganda omulanga bannange mutudduukirire buli muntu yenna ow'obuvunaanyizibwa gwe kikwatako. Bannange tuyina abaana emiti emito tugenda gikola tutya?
kuba kakati ffe abakulu abaana be tutunuulidde be balina obuvunaanyizibwa bagenda okubaaba obuvunaanyizibwa mu maaso naye banaatula ne batasoma tugenda kukola tutya bannange nkuba omulanga obadde okyangamba embeera egenda maaso embeera egenda maaso sikola ntudde butuuzi simanyi bwe ŋŋenda kukola baana ekikulu kya byonna kusoma simanyi bwe ŋŋenda kukola simanyi bwe ŋŋenda kubaliisa nsaba buyambi bannange ab'obuyinza mwenna bannange abalina abo engeri gyonna gye muyinza okutuyambamu mutuyambe bannange saba kunnyamba. Oyogedde ku nsonga y'okukomyawo omugenzi wakulu nnyawo. Ensonga y'okukomyawo omugenzi omwana wange omwana wange mmukomyewo kubanga abaana abo abato bwe bakula nga bagenze bakula baba baagala nnyo okumanya maama taata waabwe we yakola ki we yaziikibwa ng'ennono bweri. Omwana omuto yenna ayagala nnyo okumanya taata we waali ne baba bamubuuza ne ku masomero luddawa nti ze taata wange bamuziika gindi naye bannange obutakomawo kikosa nnyo n'abaana bano abato saba buyambi bannange ennyambibwe. Ennamba y'essimu eri ki? Eri 0757 0757 42 42 48 48 16 16 soko jiddemu eri 0757 okyo 42 48 16 leta manya gani? Nakanwaji Florence. Embeera eriwo ya jjajja ono abazzukulu be bataano abaana bataano balinawo bali mikono gye ne namwandu omutabani yafiira Dubai ng'agenze kunoonya nsimbi. Embeera eri egenda maaso nti olw'ebbula ly'emirimu eriri mu ggwanga abantu bavudde wano mu ggwanga bagende banoonye obulamu naye ate batuuse eyo bwe bali abalamu bakolerera ddala naye abatasobodde kudda Katonda bajjeewo ne bafiirayo kati ate famire zaabwe zinyolwa ne zibonabona n'ogw'okubaza olw'ensonga tewali avunaanyizibwa ku kukomyawo abantu bano. Companies zibajjako engalo kati nga company gye boogeddeko wano eyagamba nti yali resigning dda yadde contributing yadde 11 ekyo tekyasobola kubaawo. N'emisoso egiri mu kukomyawo emirambo gino miyitirivu nnyo. Mbadde nsaba oba gavumenti oba abantu bonna gye muli tutekewo embeera eyamba ku famire zino zisobole okubaako engeri gye bakomya abantu baabwe. Ennono bwetu bwegamba muno mu Buganda oba mu Uganda abantu bano twetaaga nnyo okuba nga tuziika abantu baffe olw'ensonga ennono bweri. Jjajja mmulaba ekimuluma kiri kimu nti abaana banaakula bali bagamba kitaabwe yaziikibwawa. Ekikulu nnyo jjajja nsaba abantu obasiibule n'omulanga gumu tulabe engeri gye basobola okubaako gye bakudduukiriramu omugenzi akomezebwewo. Bannange nsaba omwana wange akomewo. Richard Ssalongo Kigozi ennamba esinga obungi abasinga obungi mwamulaba ku mutimbagano kubanga abantu abasinga obungi bonna bamulaba ku Facebook. Yafiira Dubai naye bannange nkuba omulanga nsaba kunkomezaawo omwana wange yadde mufu naye nsaba kumunziriza akomewo bannange munnyambe. Bannange nsaba kunnyamba naye nsula bubi nnyo. Abaana afazaali naamuziika abaana naye mbalaga taata waabwe bwe baamuziika naye nsula bubi bannange munnyambe. Kibinyo kampuni kozi yali agamba yali yamuta kampuni yagamba nti yali yamuta. Bannange abakampuni mubeereko bannange kye mutuyambayo okubanga mwe mwasitula omuntu ne mumutwala nasituka nenzija naawe ku gundi ku kampani ng'agenda yali esigazizaayo emitwalo 4 egyali gimubangibwa
naye bwe yatuuka eri n'aŋŋamba ti maama ssente ngenda kuzisasula kubanga baŋŋamba nti kigozi bw'aba agenda asigaza emitwalo 4 n'ensayininga ne mu kitabo mu kampuni nga bammanja nga nsigaza emitwalo 4 kati kigozi bwe yatuuka eri n'aŋŋamba nti maama tolina wogenda kujja ssente ti nze ssente nja zisasula bwe yatuuka eri mbu neyeewola ssente ku banne ssente n'azisasula. Wali musingo ku kampuni wano? Wali musingo nga akoze ng'omusingo era nze nasayininga mu kitabo. Kati obutoba kusayininga baite bamutwala? Awo simanyi kati onenkolagana era ndowooza baali bakumutwala kuba omulenzi yagamba nina maama wange maama wange kamuleete ng'omusingo kakati nze nensituka nengenda nakozesa booda okutuuka ennabulagala okutuusa lwe nasayininga mu kitabo ne baŋŋamba ennaku z'omwezi nzeerabiddemukko twagala ssente zaffe ne mbagamba kale nja kuzibawa naye oli yali kyajja atuuka eri kigozi n'agamba nti maama ssente ezo tonoonya bantu kwewola ssente ngenda kuzisasula kati oluvannyuma bwe njogera naye n'agamba ti ssente nazifunye ku bannange ssente naziweerezaayo neŋŋamba munnange weebale kulwana weebalire ddala baleme kummanja kubeera ne baali mmanza era nandibadde oba neewola bwewozi naye ate nga ne bwe neewola simanyi we ŋŋenda kuzijja. Anayi ndowooza efe tugezeeko okukyusa mu nkola y'ebintu fena tuli bannayuganda tuteekerewo abantu baana bano insurance abafibirayo kampani zino bane nabasabye dda kampani ze Uganda muteese ne kampani ze muva nazo ze mukolagana nazo ebweru kuba zibeera yene ezikolagana n'abaana ebweru ezikolagana n'amakampani amalala wabeerengawo ka insurance ako just in case omuntu singa afuna obuzibu n'afa omulambo gukomezebwawo gutya. Abaana bano bali wano bandyagadde balabe ku kitaabe ng'akomezeddwawo era aziikibwe. Kamanya nze Waso Emmanuel kulobuyambi wonna enamba maama gisomye oba si okyosobola connectinga nange ku line namba zange zibeera ku screen yawo tulabe nga gyosobola okudduukirira famire eno naye nkubira omulanga kampani zonna eziri mu ggwanga ekitongole kya Uwera muteekewo embeera esobola okuzza abantu bano ebeerenga insurance abawalabu bano mbanyigirize wabewo embeera kugamba tuve ku by'essente tugendemu mutima gw'obuntu nti omuntu singa afa kyekikolebwa wabeerewo fandi eyo eteekebwa ku mmeeza omuntu singa afa kuba bano abaana bagamba zino project baana bamuwe batwala mwe mufuna ssente omuntu aleme kufiira ku mawanga kubeera eyo neno yaffe egamba omuntu bena muzika ku gulawundi wano ekyo kiteekebwewo ejja kuba milestone y'amaanyi nnyo eri eggwanga singa tunatufunye omukisa ogukomyangawo abagenzi bano kijja kuba kikoze omulimu. Nze Waso Emmanuel mubeere bulungi.